Yo, this is Rampantilla Radio. Mwasuze mtebalonja bagarwa batumbode ku page the news anka kansubire nti mwasuze bulonja abwenti ombanirizaako n'enyongero kubibaza jonna gimutusaako engalo olunako oluwalero ate n'embagalizo olunako olusufu okukamala okuzaayo mabega nnyo ku mawulire g'omukyala gena kutusaako yafiira mu Ndeeba ge baatutegeeza nti omukyala oyo yeewa amatula waggulu ku kizimbe n'agwa wansi okukakana ng'afudde. Amawulire amatuufu ku mukyalo ono ekizimbe kyali kitannagwa kyamugwira era nga yali akakkalabiriza mu bumu ku buduuka obutunda supeya mu bitundu eby'omu Ndeeba. Ekizimbe kino kyamukuba n'omwana so nga ate abamu abaali okumpi baakosebwa. Yafiirawo n'omwana n'afiirawo. Wano omukyala waffe bano abazimba ebintu ebitali ku pulaani kizimbe kimukubye n'afiirawo omukyala abadde akolera wano mu Kayumba wano abadde akolera wano abadde akolera wano naye tumubiseeko ettundubaala ali awo kigo ekyawaggulu kiraba ekyo tuli wano mu Ndeeba okuzimba ebintu tosobola lemerayo tosobola no ekizimbe kimukudde yakudala omwana wagamidde omulesi bamututayiza ayinza okuba paati ya wansi balebekedde awo batajjana kibabaddeyo bangi naye abakibadde Wabaddewo akaseera akazibu ddala olunaku olw'eggulo emmotoka yabadde etwala ebyamaguzi okuva mu Eastern Uganda ng'eyolekera mu Central bwe yakutte omuliro mu bitundu eby'Ejjinja okuliraana Barracks era nga bano bagezezzaako okukola kyonna kye basobola okulaba nga bazikiriza omuliro guno. Moroka ekutte omuliro tuli wano ku Police Barracks Ejjinja Moroka yakakwata kati omuliro yakakwata kati omuliro oli wala wena semberayo ali kumala mbuma lono mula ruhu zikiza munda wa munda muntebe kwesemberayo naawe motoka ekutte omuliro tuli wano ku Jinja Police Barracks Jinja Police Barracks emmotoka ekutte omuliro Ate nga y'omugaga avuddeyo n'ati mu luwenda butya bw'ayinza okutakkiriza singa amataba gaddamu okwanjala mu kibuga Kampala era ng'ono agenze maaso okuba ng'atandika okukola ku nsonga y'omwala. Weewaawo bo bannakibuga bagamba nti bino byeyandikoze mu kusooka so si mu kusembayo. Yeah, you guys, kino ekintu ebyaddaala kye balina osookera ddala okukola. Wandabyeko balizi by'okuva eri ku Container Village bali kusima mu myalo. N'ekintu kye balina osookera ddala okukola bakikoze at the last ng'oyedde emaali y'abantu emaze okufa. Naye kale tubeebaza kuba olwedde bamaze ne bategeera ekituufu. Ya situation wetyo weeri okusinziira mu Kampala tewali booda n'emu ekkirizibwa yitamu. Nesimanyi oba ebimuli bagenda biteeka waggulu kuba ku pulaani nalabako ebimuli. Ala ebimuli bigenda tuulawa.
Ekitongole kya KCCA kituusizza emmotoka kapyata 18 nga zino zibalirwamu obuwumbi bwa Uganda 2.4 okuva mu Ministry of Finance. Bategeezezza nti zino zigenda kubanga zigabibwa mu bibuga 5 zisobola okubanga ate ziyambako abakozi ba KCCA okusolooza omusolo okuddukanya bizinesi endala ezifaananako bwe zityo. Ate nga bwe tuddako wano ku muliraano lyo eggwanga erya Kenya ligenze maaso okubanga lisibawo embasi y'eggwanga lya Sudan mu kibuga Nairobi. Eno yaggalwayo ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwennyini oluvannyuma lwa rent okubanga ate alinnyira ddala okutuuka mu miliyoni 14 eza Kenya. Kino kirese bannansi ba Sudan mu ggwanga erya Kenya nga bakonkomadde mpaawe badda oluvannyuma lwa embasi yaabwe okubanga eggalwa. Ate nga ku nsonga y'aba political activist okuva mu ggwanga erya Kenya abakwatibwa ne baggalirwa mu ggwanga erya Uganda, omukulu Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga eno. Hi, this is Bobby Wine reaching you from Tungama. I'm sure many of us are shocked in Kenya and in Uganda the abduction of our brothers Bob Njagi and Nicholas Oyo, who were abducted by Ugandan security forces. And when demanded for them, the Uganda police denied knowledge of them. The military in Uganda denied knowledge of them. Even the habeas corpus, which was put in court, the court dismissed it, saying you cannot squeeze blood out of stones. So, clearly, the Uganda police, the Uganda military, and the Uganda judiciary denied that there was any abduction in Uganda. Just yesterday, the world was shocked when General Museveni came out to actually admit that the security forces in Uganda abducted Bob Njagi and Nicholas Oyo, the two Kenyan comrades, and they were kept in a fridge. Now, by fridge, he meant those torture chambers where they strip people naked, torture them, and leave them in ice or in very cold rooms. It's very unfortunate. That is shocking. But yes, that is the reality in Uganda. Abductions are the order of the day. As we stand right now, a young man called Mugumya from this region was abducted. He's still missing. 18 of our comrades were abducted and they're still missing. Just the other day, we buried Comrade Chibalama's wife. The husband has been missing for close to 7 years. That's the situation in Uganda. That is why we are fighting. That is why we want to change, to remove this regime and restore human rights, restore democracy, restore security and safety and guarantee of human dignity. We intend to strip the president of the powers to appoint judges, of the powers to appoint the Electoral Commission, and to ensure that we have an independent judiciary. The judiciary in Uganda is in the pocket of the president, where the courts don't work, regardless of where you go. Courts don't work, no institution works. This should be a wake-up call to all of us, not only Ugandans, but even our brothers and sisters from all over East Africa and Africa. Now, these are two Kenyan citizens that were abducted and were missing for 37 days. The government denied them, police denied them, the military denied them, even the judiciary dismissed the case, only for General Museveni, their boss, to come out and confirm that his forces actually abducted these two Kenyans. This should be a wake-up call to all of us, and we vote out this regime of blood and national shame. Wakati mu mivuyo egyaliwo mu district y'Embara nga ababyokwerinda batwala ab'ekibiina kya National Unity Platform wetugwiridde ku katambi ak'omusajja yagenda maaso okubanga ate akuba ow'enkyukakyuka empiso eyali agezaako okubanga ate atwalibwa. Empiso eno teyinza kubanga yali ya mirembe, of course eteeka kubanga ya butwa. So eyo y'embeera bannankyukakyuka mwe batambulira essaawa eno, mbeera ya bunkenke, mbeera ya kufa kwerere. Oyinza okusimatuka essasi n'otasimatuka mpiso, oyinza osimatuka empiso n'otasimatuka ate kirala. So embeera yo bwetyo bweyimiridde, bino byongera okwennyamiza wamu n'okutiisa abantu abamu. Mweye embeera ey'akanyolagano mu district ey'Embarara eyaliwo ku lunaku olwokutaano ng'omukulu Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bawenja akalulu waliwo abalusulamu akaba. Breaking news, this man you see here is now dead. He was among the supporters of NUP at the rally that was held in Imbarara yesterday. He was rushed to hospital in that brutal abduction
which was done by security personnel. In that process, he was hurt so much and he did not make it. So they are sending a message to the deceased family to go and pick him from the main hospital in Mbarara, where he was today morning announced dead. Here is my question that goes to the government, that why do they organize elections to hurt the innocent souls? Why is Museveni organizing competition that he doesn't want to feel comfortable in? If he's brave enough, why doesn't he announce Uganda as a monarchy state instead of pretending around, making others think that we have a stable democracy in Uganda? Habwaki ni muitisa abantu abatayina musango. Habwaki mukateka ebyo kukoma mtakwenda abesimbeho. Nimurugayo mu media ni mubihe bisuba. Nimutera abantu abakurugayo. Habwe byo bombezi bye mwatayireho byenyini. Kandi mutandika kubahutaza abandi nimubayita. It's a pity how Ugandan lives are handled. Like a paper or trash, carrying no meaning, but for them are having heavy securities. Shame upon you. Bantuinye mugirehe nsoni. Obomezi tibugurwa. Omurati mukwenda byobwebembezi babemereho. Habwaki mutabaza. Mkikacho kuhutaza abantu abatayina musango. RIP to the deceased. Kinu kibi munu. Omukulu amanyiddwa nga Sheikh Chite yali ategeezeddwa okuba nti yali akwatiddwa bw'ati yavuddeyo kubanga ate ayogera ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu disitulikiti ey'Embarara, era nga wano we yasinzidde n'okutegeeza bonna abamulabula okwogera ku nsonga y'ebyobufuzi n'okulaga sayidi gyagwa, n'abategeeza nti baddembe okukola emizikiti egyabwe bo babuulire nga tebataddeemu byabufuzi. Ye alina eddembe okwogera ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Bwabanga mwami Kyagulanyi nga yabadde Embarara n'afaanana nga bwe yafaananye kuba abadde batabisuubira batyo nnyini nsi alina obuyinza. Tugambe Kyagulanyi alina amaanyi ge yajjeewa byabufuzi byonna bitegeeza buyinza bwa nnyini nsi. Nyina mikwano gyange bandabuleyo munda bambuulirira oli osomesa bulungi naye ate katwayingirira ebyobufuzi. No seka kuba simanyi nani yabalonda kakiiko kawabuzi. Nyina gwe nagambye nti mbadde nteesa ofune gw'osomesa nga tobiyingiridde. Naye afuneyo omuzikiti yasomese nga takoze eki tabiyingirira. Tiwegala kundoozesa nti ebyobufuzi tebirina kakwate na ddiini. Ani ali emabega w'ebyobufuzi atali nnyini nsi? Obutayawukanako n'omukulu amanyiddwa nga Hudu Hussein, the Director of Mobilization for the Patriotic League of Uganda, atenga Member of Parliament owa Igara East, omukulu amanyiddwa nga Honorable Michael Mawanda, avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti Namungi w'omuntu eyakungaanira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga eky'Embarara yajja lwa music Bobi Wine gwayimba so si olw'ebyobufuzi. Ono yagenze maaso okuba nga ate ayogera ebisongovu ku nsonga eno, wabula nga omukulu amanyiddwa nga Half London yamukwasaganyiza mu ngeri ye, okono n'agattako n'omwogezi wa poliisi omukulu amanyiddwa nga Lusoke ku nsonga gye yawa lwaki bakwata ab'ekibiina kya National Unity Platform yabafaananyizza ebikere n'embwa. Ekibadde Embarara tukirabye naye tekiyungisa kubanga abantu bazze kulaba omuyimbi w'obwereere Gabaine enfaana tebazze kulaba omukulembeze. oba kino nkikolere ki mukireete wano we tulaga tugenda kufa. Katonda wange Kiki kino? sooka yimirire tulabe. Katonda wange my lord. Kati muli owulira wenyumiriza okubeera omusiru oba kati mwe sente zibayamba ki? Ne bakuwa sente Museveni ofuuka omusiru obeere omujega obeere modoli nga kyamudodde
Oba kati emitwe gibayamba ki? Kukuumira mu maaso, kubalansinga mubiri. Ate campaign zikyagenda mu maaso. Buli president gyatuuka abantu bamwaniriza kubanga baagala enkyukakyuka. Ate tugenda mu protest vote laba ekitwe. Operation Demulabye tukoze enkalala. Waliwo abantu betuze naye kirabye okulabula bakuba na serious. Bakuba abasirikale, bakuba omusirikale omuyuge, bakuba omusirikale Busia, ne bakuba endabirwamu y'emmotoka ya poliisi Kakumiro Sita. Wadde ng'embeera bw'etyo bo bannansi b'eggwanga Uganda abawerako ddala bongedde okulaga gavumenti eri mu buyenza nti baakowa era nga bo baagala nkyukakyuka so nga ate nabo abakuŋŋaanako ku nkuŋŋaana za NRM ne bafuna omukisa ogwogerako ku mizindaalo beerabira ne bayisaawo erinnya lya Bobi Wine olw'ensonga nti yabali ku mitwe ate nga n'abamu bagenze mu maaso okukunga abantu ab'enjawulo okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nanga abalonzi abali mu kyalo kino mbasaba kisabe tulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumuwa akalulu abere president waffe ow'eggwanga lino kubanga muve ku bantu ajja mu myaka 5 najjayo omulundi gumu nga banoonyaamu akalulu najja n'omuti gwa sabbuuni gumu n'agukuwa n'akugamba wa Museveni akalulu naye naawe sooka otuule weebuuzeemu ddala omuti gwa sabbuuni gwampadde oba kiro ya sukaali gyampadde ngenda ginywa mu myaka 5 paka lwaliddira nga nkyanywa ku eyo oba nga nkyayozesa sabbuuni oyo ate mwegendereza abawa ssente ng'agula akalulu. Kurebikorwa ebyakoleddwa mu disitulikiti ey'Embalala omukulu amanyiddwa nga Mugisha Muntu ng'ono ye president wa Alliance for National Transformation bw'atyo naye yagenze maaso okubanga ate abivumirira era n'asaba poliisi erekeraawo okubanga ate erumbagana ab'enkyukakyuka nga bali wakati mu kuwenja akalulu. Abantu bangi baavuddeyo ne bavumirira ebikola bino okuli n'aba NRM wamu n'ab'ebyokwerinda ng'era bagenda okubanga ate mbakutuusaako mu yunifoomu zaabwe mu biti byabwe ebyenjawulo bagenze maaso okubanga ate bambalira gavumenti n'ebikolwa ebigenda maaso okubanga ate bikolebwa ku bannankyukakyuka. Okuweereza mbadde PJ weebale kubanga weekuumiddeko nkwagaliza olunaku olulungi teweerabire yitaze entambula eya airport pickup ate nga naawe yitaze ogenda emitala w'amayanja okunnoonyako ku nnamba gy'olengera ku screen. Mubeere bulungi for now mweraba. We cannot sustain these elections anymore and we are being honest. So we can't talk about peaceful elections when all these things are happening in the country, but we blame young people, and as the state assume it has monopoly over violence.
You want to beat us, you want to tell us we are reckless, but then you're seeing police arresting young people for nothing. There's a young lady who was undressed yesterday. We wouldn't get this news if police wasn't doing all these acts, would we? But we come here and the narrative we are hearing is that young people are violent. The state is violent every day. We are traumatized. The CDF will go on Twitter and start telling us, I want to arrest bumless women. Isn't that violence? Where is the peaceful elections happening? Where is it happening in Uganda? We need to know. And we are constantly told that civic participation is not just during the electoral process of voting, right? It's the 5 years before and the 5 years after these processes. But in between, we are meted with violence. But then again, we are blamed. They are telling us, oh, it's because you're jobless. They are paying you to destabilize this country. Who? You've raised us, our people, you've raised us to be these people who are talking back to you. We have not inherited the silence of the fathers before us and our mothers. We are going to talk. So young people are not violent. That narrative has to change. We are doing our part for peaceful elections. We are pushing for proper electoral processes. But again, there are no ceilings to how much people are spending in elections. You're putting the burden on us and our future. How are we going to sustain this kind of elections in the coming years? 3 billion to contest for MP. You've talked about 3 million just to go to be signed and nominated. What happens in that period? People are borrowing billions and billions of money to sustain positions, to get into positions. What is your role? Why aren't you pushing your parliament? These are people you sit with in your saunas. They always tell us that's why decisions are made. Talk to them. It is your duty to make sure those laws change. Because as if we come near, you're going to beat us and then say we are now violent. So who is going to talk to them? How are we going to sustain these elections in the coming years? When now majority of our elders are not here. That burden is on us, these people in the room. We fail to recognize the role we are playing as leaders and as elders. We are traumatized. And we need to heal as a country. Thank you very much. Bavuka bambadde t-shirt eza yellow nga bakutte enkoni nga bakubata abawagizi ba Kyagulanyi. Ekyo kikyamu kubanga buli muntu waddembe okuwagira kyakola ki okubeera ng'oli ayambadde ekya red si musango naye ate n'oli okwambala ekya yellow nako si muki kubanga bwe tunaatandika okutiŋŋana tunaatuusaawa osanga ng'oli akutte enkoni okuba munne tulina kuba bitya kubanga enkoni eyo osobola ogikozesa naye n'abalala basobola okukwata ekirala kyonna. Buli muntu yenna asobola okubeera violent naye buli omu awagire kyayagala oba oli awo ekisinga obukulu e Uganda eyawamu. Si mawanga, si madiini, si bibiina bya bufuzi bino ekifaananyi eky'eggwanga lyaffe n'ensi yaffe kubanga ffenna tulina omusaayi gukya musaayi gwe gumu musaayi mumi. Nina okusaasira eri bannaffe abaatuusiddwa ku bisago era nvumirira abantu ababadde bambadde ebyambalo ebya poliisi ebyokwerinda abatuluganyiza bannayuganda nga batuukiriza ssemateeka 5 etugamba right to vote. Ssemateeka emu egamba nti abantu banaasalangawo ani gwe baagala okubakulembera. Ababaddeyo kati tubamanyi nga ba foot soldier nti mubeerawo ku bigere mugoberera ensonga mwe muliwo toninnyira. Mbadde mbaleeteddeyo akalowoozo manyi mujja kuyomba mujja kunyiiga naye nze ebyo nabimanyiira naye mbikola lwa mutima mulungi. Nze nagamba ebyokulonda bigambe nnyoko sibyagala. No go to 2026 ekyo kiri on record ekyo mbadde nkyogera 2022 naye sigaana bantu kugenda. Naye olw'okuba ndi munnayuganda nga ssemateeka 38 bwe ŋŋamba nti nina okwenyigira mu nsonga ezigenda mu nsi yange, nina
okuteekayo ebirowoozo byange ate nga njagala nnyo enkyukakyuka era ndeeta ebirowoozo ebisobola okuyamba kiki kyetusobola okukola ne tukyusa embeera mu nkyukakyuka kubanga tomanya we kigenda kwabikira kiyinza okwabika kati nga tubadde tetukisuubira kati bannaffe waliwo ebintu bye nalabye nti mwatusiza ekyekango tekimanyi buzira bwe babatayiza ne bakola boogie trap twabadde tetugisuubira ne mubuna emibawo ne mudduka ne babateekako kubawamba ne mutya nnyo ne mudduka ne mukola ki yes ekyo omuntu yenna kyakola naye mbadde mbayigirizaayo akantu apaana kimbia paracha pacho paracha pacho apana kimbia apana rudi nyuma mbadde njagala okubayigirizaayo bino ebintu civil disobedient mukole ring kati tugenze tetulina ring leader ekyo kintu kikulu nnyo tetulina communication nti omuntu acommunicatinga nti batulumbye mu kiseera kye mwesibidde mu mmotoka batulumbye temumanyi oba bagenda bakuba amasasi awo siyinza bagamba nti mufuluma oba temufuluma naye bwe babanga mufulumye mukole kye bayita civil disobedient ring mwekwate bwe muti mwenna mugende ku ttaka fulaga za Uganda zisigale nga ziri waggulu ekyo kyembakabirira apana kimbia paracha paracho urja paracha paracho todduka yes todduka njagala okubategeeza abantu kizibu nnyo okuba omuntu ng'ogudde wansi nakkuba essasi mbadde sinnakirabako mu kwekalakaasa mu nsi yonna ate abulirwa kyagenda okukola n'atandika okwegayirira yimukawo naawe awo ofunira chance esobola okuteesa naye otukubira kyafende sirina mutawana ate naawe woyinza omukwatira okugulu bano bajja tuswaza ne batwambula abakyala ne batulaga amabeere nalabye treasurer nga babadde no bagenderedde wano bwe tuyita P45 obulumi bwali badde buyitira nina ffe tusobola okubeera ne tactic naawe noonoga yeeri noonoga oba miyembe oba n'okwata omuyembe gumu n'ogukwata bwe owulira enduulu kwatayo omuyembe gumu bwe ebyo ebintu nammwe abali ku saidi yange muwulira nga ate kikyamu abasajja nti temwagala muntu akola musajja munne kintu bakyala bannanga abo mujjukira gundi ono owehoima Nyakato kye yakola yakawazomba bajja bambadde butights munda kati bannaffe twetegeke omulalu wakuweerawo okwatira tulina nakyemalira tetumanyi kikyagenda kukola nkya naye twetegeke tetudduka tetudda mabega bwe kibanga kitukkiriza bwe tubanga tusobola tugwe wansi tugwe maliri olututayiza bwe tuti emmotoka tuziveemu zizikire ate mugwe wansi ate temwemalaako muliro mubeere n'ekigambo kye nabagambye coordination omuntu omwakozesa essimu kubanga omuliro gugenda kuggwako bwe guggwako owaddemi bwe ng'okwata bwe guggwako oli nga gw'okwata nga gwola okozesa essimu bw'oyogera ebintu ebigenda mu maaso ate tubeere n'engeri twogeremu ebigambo nga si bingi waliwo ebyaffe bye tulina okukwata ne tubyesigaliza ne tubiwa bannaffe abasigadde wabweru okubabuulira ki ekigenda mu maaso ate waliwo besobola okwogera emitimbagano giri ne bigikwata ne bikyambula kati nga bwe mbagamba apana kimbia apana rudi nyuma songa mbele paracha paracho apana tewali kudduka tewali kudda mabega
Hapana rudi, hapana kimbia. Songa mbele. Oba sigala wao wori. Nze nalaba revolution y'abaana be Egypt gye baluka ya underground emyaka 3 eyo mwetaago kugiraba nagiraba ku BBC simanyi oba videos kyaliyo ne simanyi sirowooza nti bazisola bebintu byonna baabiyitanga mu bino bululunaku naye mulaba revolution yaabwe baagigusa okuva emyaka 2 yatwala manya emyezi 2 bwe nagende Cairo bagifumbulwa na Freedom City ate eri engeri gye baabagana okweyingiza mu byobufuzi n'abakulambuza waliwo ebintu bye batayagala na kugamba batya n'okutya kubanga ekyamagero wekyatuukirira Muhammad moyo omusajja Muhammad Mubaraka we bamugirako tojja kumanya ekyekango tekimanyi muzira tojja kumanya lugenda kukya lutya naye ebyo ebigambo byange zengaddemi munaffe kadeidei pana kimbia pana songa mbele twetekemu omutima muli bantu mulina omutima mulina okwagala naye akatengo kakyali kanjize fact naye byonna akatengo tekabulawo fiya terina kubeerawo terina kubulawo okutya oluusi kukuwa obuvumu n'osobola okuwaŋŋanga ekizibu ekikuli mu maaso buli muntu yenna atya ffenna tutya naye wajja kubeerawo abazira abagenda okutuggusa mbaagaliza buwanguzi budulakti lwaki mwonoona eddembe ly'Abannayuganda lwaki mwonoona eddembe ly'Abannayuganda bulijjo mugamba tewali tribalism kiki kino kye mukola campaign ziri mu mateeka alasisi lwaki ogaana abantu okuba campaign lwaki okuliatinga obukyayi lwaki osiga obukyayi mu bantu poliisi y'e Masaka kiki kye mukola campaign ziri mu mateeka byabakama vaayo nnyonnyole bino ebiriwo lwaki because gwe kennyini we openinga campaign zo abantu bagende bakube campaign naye abantu be bali kutokyalinga babali batokyalinga lwaki abantu abo mulaba baganda baffe nze wadde ngani wa NRM naye ate sijja kakakika kyonna kubeera mu NRM abamu bagenda mu opposition abantu abo mulaba mubatulugunya naye naffe tulumwa. Why are you torturing people like that? Bobi Wine alina musango ki? Si muna Uganda. Bemukwata mulina balina musango ki? Si bana Uganda. Nze nagamba dda akalulu kano President Museveni yalina obuyinza obugamba nti kankulembere paka lwendifa. Kisoboka dano okwonoona ssente y'omusolo, dano okwonoona ebiseera by'abantu, dano okutulugunya bannaffe. Bana Uganda tetuli ba dependent, lwaki twefuulanga abatalina magezi? Lwaki mwefuula ba dependent? Nze nalabye Bobi Wine mwena abasinga because is independent. Omuntu yenna nga tali independent byakola birabikako. Ne omusajja talina mundu, talina kyeyagasi, talina biki muli mutulugunya. Why? Why are you beating people? Why are you blocking people? Sirabangayo nga mu blockinga DPDFDC. Sirabangayo nga mu blockinga Balusinia. Sirabangayo kozi nga mu blockinga biki ebibina byonna ebisigadde. Lwaki Bobi Wine? Why Bobi Wine always? Naffe mujja tuleetera okukyawa akabina kamwe tukaleke because we are tired. Bwe ziba campaign, bwe ziba race tugende mu race asinge. Mugamba talina maanyi, mwe mumublockinga, mwe mumukuba amayinja. Why? Omuntu oba ogambye talina maanyi, muleke abeere n'abantu babasatu agende. Ne mututamye nammwe. Tuli mukukuŋŋaanya bululu mwonoona bwonoonyi. Tuli kuŋŋaanya bululu mwonoona mulowooza TV zikomeeyo yokka.
mulowooza amasimu gali eyo yokka gwololo tulina kino ekisajja kozi majjambere oba genda okole okuze ebintu byonna byoyogera byakyana kito tunulya nekyo ekisajja oba kirina omuko olina naawe mukoddomiwo era mukazi wo alabye tekina magezi tekiwangako nsonga yonna nga ya magezi kiri awo kidependant kisusi you very stupid ife abasoga katubakobereimu twidi kyetwenda that's why tubakoba ntya ekirungi tukyeta kirungi ekibi twakyeta kibi watereza ensobido but muli kutokyalinga abantu buti twena tukobe tuti good president yanajayo nayo president Museveni yanajayo nayo na twena tublocking tukobe tuli kwekalakaza tukudemonstrating ngate no campaign diri mu mateeka byabaka mawaigula wabulu lwaki muli kuba abantu iwede no ku ground mwidinga ku ground tuli bulungi n'ino mmemwizenga emisango buli kiseera tuli kuwoda bululu tuli kukunganya bantu kubayiza walala muli awo mutumaze ko idembe why tutole mu emidozi jaimwe tusule na mayumba gaife tubatugotole mu ebifaanani tubireke. We are tired of you people. Police mwaida akolera NRM yonka timwidinga Uganda tuli multi-party system timwidinga tuli mu mirembe gwa bibiina eriye yabye yakaka government eri kokubiza mwakuba akalulu kasi I mean ka referendum twakola ki mwaize bibiina bene aye bana mutusinye tuli kukunga abantu tuli kujja mu bantu kwogera kuiza buganzi muli kwonona bwonone muli Roza TV dili eyo yonka muri Roza TV bili wawoza bijambia lwaki bwe mbanga mwage mabe bijambia lwaki kolo mwabalekula segirinya ti mwamulekula sewanya nazirayo wabanga niyatema abantu muleke kufulinga abantu ekitufu mukyete ekitufu n'ekikyamu kibe kikyamu mutumaze ko emirembe mwena tuli ku ground tuli kunonya bululu tuli kwegayirira abantu kutwiriramu muli awo muli kwonoona buli kintu ate imwe mwene abandi President Museveni olina otegeera kino abo bene bataawe embeera bali bakola accountability bataawe embeera embi nga bali kunonya accountability kyegendereze bene n'abatankula entalo nga bali kunonya accountability abantu bona lero bayivi bona abakulina ine benda accountability buli kiseera baida bataawe ekibeerabeera nga bali kwenda accountability ayi mwataawo buli kiseera obululu baire bugire bulungi eziraaliko eyana eziraaliko ba ku muntu lwaki mulowooza nti mujja kwenda kutaawo kibeerabeera mufunire ku sente bali kukola ebyo kuba bali kunoonya kukukuula President Museveni bali kunoonya kuyiba bayibi omusaado oyo kodi ala sisi mu myaka ejo wena wabaawo wajeje Mako TV ngenge very stupid muli kuba abantu mumigo gyabwerere TV tuli kubona tweinamira aba abantu baganda baife mikwano gyaife bani naife bakoja baife ba mama baife basenga baife bababa baife lwaki muli bakuba buli omu ajja wagire NRM tuvuganie asinge ayi mwatumala ku emirembe buli kiseera walowooza leero njire ku mufiru dindize nga abantu basanuyike mwaira mukwayi kwizaayo na bajobona amawulire ga TV nga bali kubona abantu engeri gye bali mutinungi oyirayo bakubuuza bibuuzo muli kutwenda kuki mube mu amagezi muli kwonoona bwonoone omusaada azira mundu azira kyeyagase azira ki
aye abasuza ku bunkenke palingira wakobo meka ibano mbuba advisor ba president muwamwena mukwa magezi ki ate batola bano ba political failure mbube bagairo obwala disi kodi obwachi azani chaidi ali kusechuwalinga mulimo gwe aye ali kwerabira value y'abantu wotoidi ndiwo kwano wa position no mwiza mwena are mu yo neba credit bakobe ati muna abasambisa bigere banaidaje muri bantu mubawoye woye babeyungeko period aye muri kwira mukatemba wa kisiru iwe ko dala sisi weri na bagodi na dinari erabira ewe byoyogera bya kito. This world, it is in form of a circle. Bwobato ochidi jao etegereze ine ensonga je nkukobye oire mu amagezi nze nkukobe mwimwe muri kusiga obuchayi nimwe muri kusiga omuli kuleta mu gundi nimwe muri kuleta mu tribalism nti ono wakino tasana ono wakino twena twetemu tukwe twagana abana abali bati tukube migo muve ku Uganda yaife mugireke ngante benkefu bwe babululu bwa mirembe mubuleke Henry Edidiani Kabanda Henry